A very good morning. Kulamusako mulungi ali kumunyo tuli mu program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujengo. Nalongo. Uganda. Freshest Nalongo. Nzali nayo wano. Abadde John ndi kunjiri. Pastor n'agamba. Nti Uganda yafuna eddagala kasito bango bulwadde bwe babuyita muhoozo ba Museveni eddagala weeriri era abantu tebakyabulwala nnyo ne Uganda okeera ku macha Uganda no bagamba nziju bannange nze simanyi na kumanya Uganda ne tukyebaliza Mukama obunnabbi obwo mbwagala nnyo nze sibuwakanya yabaza Mukama kati mu Uganda temuli yafudde tukyazika Moses ayi tukyakungubagira abaana abafe b'essomero ne twebaza Mukama ebyebyo ebigenda maaso ebirungi ate ebibiira byonna abimanyi nti bibaddewo omubiri guno nga tukyayambadde omubiri tukyalumwa tukyakaaba tukyasanyuka omubiri gujja biyita mu byonna kubanga teri muntu agenda kuwangaala myaka mingi kusuka na 13 oba 2 mulimu essanyu mweriri so tukala leero enkya n'oseka tuyina embrace nga tuyina kukkiriza lwakuba ennaku eyo kisinzira ki ekirumbi omuntu buli omu ayina ekimulumba oli asobola olumbibwa okufa kwa nnyina obula kwa kitaawe okulala kwa mwana olala kwaki ne bonna tusaba Mukama abasaasira abagumye gundi Yobu yabuuza tunakkirizanga birungi byokka okuva ewa Katonda inadhaze ekibi bwe kijja yakirese ne kibaawo asigala ye Mukama tukikirize ate tumanye nti ali naffe agenda tuyisaawo abandi ensonga edda nga mama wange ayogera nnyo ekigambo ng'agamba Katonda bw'atwala omwana ku mwembi alina gw'ataasiza ensi okubonaabona either gwe omuzadde omwana yantaniza out obubi nobeera disappointed n'ava mu kuba lya Kristo n'agenda mu geyeena so n'amugyawo nga tayonoonese naye ate asobola okuba nga gwe nga badde ajja kulumya naye ate n'ataasa omwana n'agamba omuzadde ono abadde n'endagaano nange mwana ono maaso ayinza obutagenda mu ggulu naye n'amugyawo nga either ayamba gwe ba mwana oyo so byonna nga zabanga statement kwogera kugumya nga naye yeegumizaamu kubanga yali yafiirwa abaana kyonna kyekiri God is good all the time. So twebaza Katonda twogera ku nsonga z'obufumbo ne tuyina message twagala okwadressing omukyala tetugenda ndoza kwogera kifo ne muweereza wa Mukama mu church emu yatuweereza message nga ina concern omwana we buli kimu yakikola naye omwana we ali mu mwenge ali mu groups ali mu njaga era nga agamba nti mwatugana tetuwanika naye nga nswala kati omuntu yenna bwakusayira omusango nga tazaalangako mulabe bulabi omuntu yenna bwakusalira omusango nga tazaalangako ku mwana takuzangako ku mwana tannatuuka myaka gya mwana wo eyazaala ng'omwana we tannatuuka myaka gya mwana wo ne bw'aba agiyiseemu ekintu kye bayita ekisa kya Mukama kyazanyiramu watugambako akantu ako nti londawo ani akuwa advice ani akukriticizinga biriwa byotwala waliwo abantu abamu nga they do not have the permission kanchijo they do not have the moral authority to say to you anything omutatandikanga ku business najja nakugamba mu business gyokola mbi omuzadde osobola okubeera omwesigwa ennyo mu buli kimu n'oyagala Katonda n'obuulirira n'ogunjula omwana tekimugaana kutaninga we from the right path kyekyo kibatera okugamba nti tuzaala mibiri tukigereze ku mwana mu Bayibuli gwe bayita prodigal son omuzadde paati ye yagikola yalina abaana ababiri omu yasigala mu kkubo omwana okugamba nti njagala kuva waka tavudde tetutunulira kuva waka Justin nti waka maka gammwe we mubeera prodigal ye mwana avudde mu kkubo ngalaba bino byonna bye mukola bye mumuwa si bibi ne tekimala njagala kugezesa byonna empisa ozimubuulidde omugambye omwenge mubi
abawala babi kino kibi naye n'agamba n'ekyo kibeera kitya abalanga bakikola yes abalanga bakikola kati mugundi tusoke na prodigal wa tusoke tuddeyo ku mwana yasookera ddala munsi gwe bayita Adam ne Eva bafuna amateeka nawe gwowo omwana wo byonna bikole naye kino kati ekibala kyekyo ekintu kyomanya ekisobola oviiramu omwana wo okufa group mwenge njaga drugs zonna eza buli kika obubbi buli muze gwonna kyekibala gwe muti guli ne waliwo eddoboozi eri mugamba munda byonna bye bagambye bituufu naye waliwo abanywa ne batafa namulaga ne example ng'omuntu ali successful nnyo namugamba olaba ono yabba n'afuna kino ate wakati olina kimala osoma ne bano bafuna pocket money mitwala 3 gwe bakuwadde 5 kati ekibuzo kiri nti lwaki abaana babalala bo tebayonooneka waliwo omwana agenda okubeera nga saddaaka akkiriza gaana si lwakuba oli mubi si lwakuba omwana wo mubi Yobu teyali mubi buli muntu alina ekkubo mwagenda okuyita ng'enkyaye nze nzikiririza ddala waliwo abantu Katonda bakkiriza ne bava mu kkubo basobole okudda okuyamba abalala be bagenda obbabulira ekiriyo nga balina ministry si ya leero lwakuba olwaleero luno buba bulumi bwa muzadde kati Katonda asuka obulumi bw'omuntu yenna yasuka obulumi bwa Mariyamu yatunula mutabani we nga bamutwala yamuwerekera wonna Yesu buli we yali mama we yaliwo n'akaaba Yesu yamugamba kwekabirako n'abaana baabwe kati bw'aba yakaaba n'alaba omwana we nga tibwa epeni ya buli muzadde naye omulimu gwa Kristo gwa Katonda ku Kristo mukuyita mu Kristo yayita fayo ku Mary omuntu ogwo eli afa ku bantu abalala bonna bagenda ono yamuyisaamu omununuzi so gwe sifayo bw'owulira kijja kuggwa bw'olitegeera maaso eyo kati Katonda tafayo ku muzadde bw'owulira naye waliwo omuntu agenda naye obulumi abumanyi kubanga naye muzadde obulumi abumanyi imagine okutunulira omwana nga bamukola buli kimu naye ng'olina n'obusobozi obugamba stop olaba abaana nga bonoona omwana wo ng'olina n'obusobozi obugamba oba babakube oba babasibe oba batte byonna obiraba naye omwana ono obuweereza bwe si bwe bubwo papa si yeeyo era omuntu asekerera omuzadde olw'omwana nze mba nkusabira ozaale edda bagamba nka sitana oli mukazi nze mba nkusabira ozaale kubanga owa asobola obutadda naye nina kamimu kenkedde okulaba ng'oli agamba excuse me nti buli mukazi gw'atayagala buli mukazi gw'alinako ennugu buli mukazi amukoze obubi gw'akyaye amwagaliza bufumbo kyekibonerezo inga ofumba ate bannange mutiisa nnyo abantu munnange so naye obulumi bw'omwana obwa maama buli bibiriko era omuzadde oba olina obulumi bw'oyitamu nga teweebaka kiryoke naye ojja kulwala era simanyi engeri gy'oyinza kukkakkana kubanga buli muntu engeri gy'akkakkanamu ndala oba okwogerako n'omuntu omulala oba okuwuliriza ku music oba kusaba oba kusoma ku bayibuli naye yinza n'okkulema kubanga mu nsi mwe tuli mulimu abantu abagamba laba omwana wo mulimu abantu abagamba otubuulira kyenjiri ng'owuwa akulemye bakibuuza Yesu bw'oba oli mulokozi lwaki tewekola ki tewejja ku musalaba ekyo kya bulijjo bajja kyogera bw'oba oli musumba mulungi ng'oli mubulizi wa njiri ng'oli muzadde mulungi lwaki omwana wo takola ki si bipya kati teri kipya wansi w'enjuba Yesu naye bakwestioninga obwa Katonda bwe bagenda questioninga obuzadde bwo obuweereza bwo naye kintu kimu ky'olina okumanya omwana oyo avudde mu mikono gyo
nga prodigal son bwe yava mu mikono. Omuzadde obuvunanyizibwa buli kinga omwana avudde mu kkubo kwe kwogera n'omwoyo yatulekera omuyambi mugambe kusaba tomwana wange tomulekanga musonyiwe ebibi bye musonyiwe ensobi naye mwana Katonda akimanyi tuli baana akimanyi tuli bantu ekyambadde kino omubiri kisobya naye ate oyo muto so bwe tunulira Adam ne Eva bo bayogera na Katonda direct nabo basobya ne bajema nti waliwo eddoboozi eryajja ne balaga options ne balaga nti nedda kituufu omuzadde kye yayogedde naye osubwa kino ogenda kwawula obulungi n'obubi ogenda kubanga ye era baana bannaabwe babagamba abazadde ebyo byonna bibagamba bituufu naye nkubuulire oli mu kubeera kati o missing out on life bali n'obulamu bwabwe they lived theirs omwana they made their own mistakes by the way bye bintu bibagamba abaana baffe era omwana bw'oba wamuzaala mangu oyina bambi okugezesebwa okunene bajja muganyuko nga yakkuza naye yennyini akiwulira mu mutwe tebeetaga na kimugamba akiraba wamukuza ng'ozadde mangu ng'osoma and you survived both of you survived kati ogenda mumatiza otya nti okuzaala amangu kibi Katonda asobola distracting omwana ono nga tali ku byansi njukira otugambako ekintu wali otugamba ffe like to give grace to ourselves nti tuli perfect tusobya kikirize kati ne ku mwana tali perfect asobya nakakati era watugambako nti no wobanga gwe muzadde you're not supposed to give up on your child you're supposed to give as much grace as possible bwe tunulira omwana ono ali mu Bayibuli okununula kw'abaana okununula kw'ensi tekutandikira mu John 3:16 yali fulfillment naye Katonda yennyini nga weebibonerezo akomekereza omusota agulagulako kankiyite kulagula agutegeeza ekigendo gubaako mu maaso wakati we n'omukazi wagenda kuba wera omwana ajja teyayitako mu musajja yayita mukazi yagamba ensigo y'omukazi yegenda obetenta omutwe gwo it was Christ gwe yali alagulako in other words wadde mwonoonye maaso ngenda baleetera abazza ensigo y'omukazi yegenda obetenta omutwe omusota gwe yali referringako essaawa eyo ye yali sitaani kubanga yagira mu kifaananyi ky'omusota naye yagamba gugenda bruisinga era Kristo bwe yajja teyava mu nsi nga tali bruised enkovu zamusigalako si yali wariye Yesu eraliikirangako ku nkovu ze yasigaza oba baali bamukoze eki ne bwe yandisigadde ng'omukono bagutemyeko azuukidde kati ekyali ekikulu kwali kufa azuukire yali teyeetaaga mukono kuzuukira yali talina kyetaaga kati omwana ono tumukkirize Katonda amukozese musabire gwoyina kusaba Katonda obutava mwana wo wali amukuumireyo tetuyina mu kyawandiikibwa nga Katonda atusuubiza nti bwonna parenting obulungi kigenda kujjawo eddembe ly'omwana to rebel. By the way, you get he has never promised us that. Olina akantu ako koyogedde nti omwana wo musabire nti na mu kaseera ako abeerewo. Waliwo situations etuyitamu fe abaakola ku fujjo mu bulamu. N'ogamba naye wano abalala abayiseewo bafudde siriimu. Abalala abayiseewo balwadde ensigo. Abalala abayiseewo naye nze nayitawo ntya. Meaning our parents prayed for us. Kisaache omuntu asobola okwebaka n'omusajja ogwo nga badde embeerera n'afunirawo siriimu. Yeah. Ne nebaka n'abasajja ago 5 ne mbavaamu nga sifunye siriimu.
Neva yo nange mwennyini nyine nenneeti. Nga naye wennyini n'ogamba ng'otya n'ogenda okukebera omusaayi. Ekibuzo kiri nti Babirye yayimba oluyimba nti ompisizaawo. Awo wayitawo otya? How? Otya? Na waliwo covering gye tutalaba. Nga bw'olengera mu bbanga olengera bire naye tolengera we bisalira. Kati waliwo kye tutalaba. Nga covering eyo omuzadde kuva mu lubuto yagikuteekako. Bw'abanga si mu lubuto lwe yategeera Kristo nti asobola okubanga ye hiding place n'akukwekamu. Abantu abasinga balaba firimu. Bw'oba tewalaba firimu nga waliko mu ntalo, nze ndi mwana wa oba lutalo nga luwedde 85. Kati ebimu ffe bye batunyumizanga. Muzeeyi yatunyumizanga nnyo brother ngwenzirako. Bamukweka muti. Mu muti? Ekizo kiri nti yabeera yatya n'asirika. Kubanga yita bitegeera. Bamukweka muti waggulu. I have phobia for heights. Nina ne phobia kati olaba mu muti omwo mubeeramu ebintu bingi. They can be snakes. They can be bisaanyi. They can be anything. Kati imagine okweka omwana muti. Bamukwasa sister nge yamuvunaanyizibwako. Sister nge n'ayambuka n'amuteeka muti ye n'avaayo. N'ekibuzo yamuteekawa? Yamuteeka yatya? Yasirika atya? Nga teyenyenyeza. Tagudde, takaabye enjala, tatidde. Kati ekyo ekintu kirala. Gw'olabanga omuti omwana mwe bamukwese ne weziba firimu olaba omuntu nga omwana bamukwese mu kabadde wansi ekitanda n'asirika. Obanga mwere n'atakabanako nga badde akaaba bulijjo. Olabanga muti nkumba omwana yawaniriddwa Mukama. Waliwo essala gye ntera saba. Naye essala tegaana Mukama kukola kwagala kwe. Etera okugamba nti abaana bange bafuule invisible to the devil. Naye tekigaana sitaani balaba. Kubanga okwagala kwa Katonda kusobola okubanga bano abaana ajja bayitamu. Abawewe nga bwe yawewa Yobu. Ng'asobola okuba agezesa nze oba ndi muta olw'omwana. Yobu abaana be bonna bafa. N'omukazi Yobu yagaana okukyuka. Kati abo tebannafa. Bannange abantu abafiiriddwa abaana mu bbaasi tetulina bigambo byabwe. Nze sina kigambo kyenyinza gamba muzadde oyo owo ali ku mwenge mukwano kya complaininga mwenge. Omwana emmotoka yamutemako mutwe muto. Omuzadde byabadde amutaddemu atandika butandisa oku experience ng'omukwano gw'omwana. Manye ekyo kirala. Heartbreak ey'omusajja eyakakkwana ng'ayiseewo emyezi 6 eruma oba waakatandika okyamuka. Naye ano tumaze emyaka 5 kiruma naye ne waliwo kana akajjanja k'oba okyalina. Kati omwana ono abadde akyali muto. Gw'owuwo kyalimu tekiriiko redemption. Yafudde. Tewaliyo ssuubi nti ojja mulaba enkya. Okujjako Katonda lyatusuubiza eryezuukira. Naye ntegeeza enkya okere ng'akyuse. Waliwo abaana ng'osobola after 10 years ng'avudde mu drugs. Tunuulira Pastor Apostle Tumwine w'Embarara gye yayita 10 mingi. Ekyo ekigezo okimanyi. N'ozuukuka n'owebaka n'ozuuka n'owebaka 10 years. Yeah. Kati okwagala kwa Katonda yamanyi. Now Katonda mu byawandiikibwa yatugamba train up a child in the way they should grow. Yengeri yokka gye balina okuzibwamu so that we bakula baliko divaako kitegeeza baba bagambye nti bajja divaako wali abadipatinga. Gwe lwana baleke kuva mu kkubo naye singa balivaako. Kati wetunuulira omwana gwe bayita prodigal. N'olwaleero Kristo ye kasita yafa n'azuukira. Alindira bulindizi bantu kujja gye bali gyali. Ye kyatugamba omukwano gwe guli gwa bwereere. Ekisa kye n'okusaasira weebiri. Genda mu maaso omugambe nsaba kunsonyiwa. Kati ekyo omuzadde kyolina okuba nakyo mu mutima. Buli wadde omwana wo mundamu gwe mukyalimu ekisa n'okusaasira.
okyasobola omuwa emmere nga zaatamidde. Okyalina omukwano gubikka kino wadde okikoze. Nze maama oli mwana wange kati ojazze kyoli kyekikozesa si ye byakola. Omwana omuwemmere kubanga gwe mama si lwakuba mutamiivu. Your nature, who you are, Katonda kye yakuwa kyekikozesa byonna byokola. Katonda kyali kyekimukozesa byakola era agamba for my name's sake. Olw'okuba oli maama eyo title ya maama tegganya ku mwana ono mugoba. Kyovula bojasanga nga taata tabiri nako. I was watching a certain movie nga mama yali yafa ng'ensonga lwaki yafa yali yagezaako kuyamba mutabani we eyali addicted to drugs. Kati olw'okuba mama yafa in that process taata n'akyawa omwana n'amugoba ewaka. Ye tayagala kumanya. Myaka gyetolodde omwana n'awasa. Kati ng'omukazi ayagala kufuna buyambi, how can I omanyi wono oyagala okwogerako n'omuntu. N'agenda ayogere ne taata w'omusajja. Musajja yamugamba, I don't know what's wrong with you women. Mulowooza musobola okukyusa buli kimu. Nagamba oyo musuule wodduka ogende ojja kufa. Kati omusajja pain ye yamwerabiza obwataata. Obulumi. Kati naffe tufuna obulumi. Naye kakkana. Buli lwajja omwana buli lwajjeeka akimanya atamidde. Omwana akimanya anywa enjaka. Byonna bimanyi. Ate akimanyi tobyagala. Akimanyi teri mwana gwe wabuulirira ajja okukola ekintu mu maaso go. Akimanyi tokyagala. Ekibuzo kiri nti lwaki ajja wuwo ng'enjala emuluma. Amanyi gwe ojja muwa emmere. Amanyi bwe naagenda ewa mama ajja kumpa ssente. Ekyo kye tusabira nze nkubye teri kintu ekintu ky'oba omuzadde osabire ennyo ng'omwana w'ensi ne bwemukuba etya okukuba tulowooza bwavu. N'ensi ne bwemutwala mu buli kintu bw'akwata essimu ng'anoonya obuyambi kyasooka olowooza maama taata. Omwana alina okuba nga gwe gwasooka olowoozaako. Abalala bonna basobola obbumuwa safe place ye yeeruwa. Oba mubi atya kyovula ye Kristo agamba mujeje ndi mwenna abakoye tatulinda kumala kwejjako bukoowu. Tagamba nko mwenna abasanyuse mwenna abagagga bikinedda nze obuvunaanyizibwa bwange kubatikkula. Nze ngenda okugumya. Nze ngenda buli kimu. Omwana afiiridde mu mikono gyo mulala nnyo okusinga omwana afiiridde mu mikono gya mikwano gye. Mikono gyo n'emikono gya mikwano gye. Emikono gyo yanjawulo bwe bwesige bwabadde nabo. Nti ne bwalwadde asse nagamba kangende mukyale wa maama ne taata kubanga balinamu essubi omujjanjaba. Yogedde ekintu ekyo. Fenna wano mu bulamu waliwo obeera oyita mu mbeera. Nkirabira ku Terry my niece. Terry ne wabeera nga awulira tali bulungi. Ekifo kyasooka okuddukira buliri bwa jjajjaawe. N'agenda wakiri ne yeebikka eyo. Waawumulira n'amanya nti kati wano nja kutereera. Ati gwe naawe omuntu omukulu w'obuulira nga waliwo ebintu ebisobye kifo ki ky'oddukira n'ogamba kati kansooke ntuuleko wano. Nteekeko wano omutwe gwange nsooke nzikakkane. Kati omwana wo ye kifo ki? Omwana we alina okuba nga ekifo kyasinga waliwo bino ebya gurupu nti bwafunamu obwo obuzibuzibu obutini agenda mu mikwano gye. Naye waliwo ekisitowa. Prodigal son taata teyagoba. Lekera okwegoba n'abaana. Togenda genda mu bbala kumugjayo. Yamuleka n'agenda. Yamuleka. Naye Bayibuli etulaga omwana lwe yasalawo okudda kitawe yali alinze. Kibuzo kiri nti buli lunaku yabeerangawo.
ng'alinze kisoboka kati igwe physically togenda kubeera ku mulyango omutima gwo gubeere muggule watya ng'omwana ajja kulowooza ali guilty nnyo simanyi bwe naatunula mu maaso ga mmange maaso ga kitange omulembe guno kye gwawukana ku mirembe egyo tulina communication communication egamba nti how are you my son, I'm praying for you. Oyo mwana ge utagenda jifuna nga atuusa okuddeeka kubanga wasigala nga ng'oli ntakiteetaaga kuddamu mami kati aneesibako nze ampeereza ebyo bimeseji bye sijja muddamu. Keeping in touch yeetaaga kumanya nti maama akyaliwo taata ali available kubanga eyo gy'alaze nawe okimanya ali mikono mikyamu naye teri muntu nga wateekamu ensigo ey'okubuulirira ey'okkuza eya Katonda kasita osindika mwoyo yagamba atuma ekigambo kye n'akituukiriza. Kati sindika omusajja yagamba Yesu teweetaaga situka yogera bogezi kigambo omwana nga anaawona. Kati pawe yo yemu ekya existing olwaleero kati mukama bw'ayogera n'omwana mu mutima ajja mugamba deeka ekiseera nga kyamuwadde kyekyo eri ddoboozi etuwulira ne tugamba ekintu kyaŋŋambye kola Muzumba abadde abulira gyenjiri olwajja kuba mulanchawa ku radio n'agamba tulina spirit eyo Katonda gye yatutonderamu naye waliwo enejja oluvannyuma olw'enkolagana yo ne Katonda gye bayita Holy Spirit oyo ayogera n'oli ajja kugamba kola kino naye ono agenda kujjeera okuluŋŋamya. Kati mwoyo mutukuvu gwoba oyogera naye omugambe nkusaba omwana nga omuzze Katonda ekiseera bwe kiggwayo bannanga ekibiseera bya sitaani biina we bikoma ebya Yobu Katonda ebbanga lye yamubalira lyali eri lyajja ne lituuka ne liggwako ng'alina omuvaako oba ayagala oba tayagala Yobu yali alina okuba nga ateebwa. Kati muzadde munnange ali eyo waliwo ebintu ebimu nga bijja kuba binene nga bimenya omutima nga they are very heavy. Imagine you have to wait for 10 years banga ebiseera bya sitaani nga batugambye birina limit si bya lubeerera bijja kuggwako naye emyaka embeka hang in there it's not easy naye prodigal son yakomawo ewaka olugendo omuzadde ow'omwana omusaasaanya teyamukwata n'amugamba n'amusibira mu nnyumba n'amugamba togeza n'ogenda tova wano sikulaba we yamusaba nti nze mpa ebyange n'agamba why omwana ansabye ebibye n'abimuwa omwana n'atambula n'agenda mwana bw'oba onjagala ndeka kyokka n'akola anti onneesiga trust me nja kuba bulungi byonna by'ogamba nti bannange n'agamba byonna bimpenze ŋŋenze yagenda. Kati eyo gyali alina okwegomba kwabadde nako naye ng'ali waka mu kumusabira mu kumubuulirira mu kuteekawo boundaries ng'omuzadde byonna obikoze omwana ono tekimuggyako buntu ak'obuntu okwegomba okwagala osalawo nga ye kati mu kwegomba omwana gw'osibidde mu kikomera nga tatambula tamanyi omwana afuluma agenda ku ssomero agenze ku church mugenze mu shopping bw'abadde mu church alaba buli kimu kyeboogera kya decency abalaba abawala bambala engoye empanvu abawala tebali bali decent atandise ogenda mu supermarkets okushoppinga sitaani amutega aleeta abawala olaba bafanyirira bulungi nga bambadde obugoye n'atunulira omuwala abala bulijjo bwe bati gye bali kisooka mutiisa oli namugamba ekyo isha kya bulijjo kyogamba totambula gwe kyototambulangako gwe tambula olabe ngolwa kuba bakusibira mu nnyumba yegolwa kuba nti gwobeera waka totambula ekiro you don't even go to club bw'atambudde ne banne nga tebakuzibwa kyekimu n'owuwo mu supermarket ne basangamu wine nabuza biki bino curiosity just
namugamba yego mwenge asagala munanga abino tebitamiza nnyo nga bino. You can even have a sip. It's nice. It tastes nice. Guno bwe guti abasinga mu bulamu bwaffe tuddeyo ko emabega gye twatandikira emize egimu twatandika tutya. Testing. Yeah. Ngakangezeeko ndabe abamu temwanyi wasigala mwazinga obupapula mwali mukola ki akazingako bankuba matama ata ngo bali mutemu nze simanyi nakumanya musajja yankuba matama gokka teyakuba kabina ndoza yakuba matama geganywa ogwaddako ewaka waliwo okufiirwa ne baleeta tonto. Nanywa tonto brother ngamba tebina buzibe tebitamiza nanywa tonto. Obuli abiwoma. Obuto ne luzimba. Ne natandika olaba ensinga tetambula. Kati amuzeyi wajjanga nnoonya. Nempita nensituka. Nambuza obadde ki. Nga bwedda nnywa biri ebintu. Nambuza bintu ki? Ne bamugamba. Teyankuba yalinda ndoza binzigweko yagamba mugende muyira amazo yajjatterera. Bwe yali kubitegedde. Yankuba ntegeera kyankubira. Singa yakubira wali towali bitegedde. Kati ffenna tulina bwe twagezesa abayitako mize. Bwe wagenda mu ndongo wagenda otya? Singa akapapula naye nakolola. Nempulira nga ngenda kufa ne ngamba. Kati nonze si kapapula ke kasooka. Mukulu wange gwenzirako ogwokubiri. Naye obuto buno ngagenda njigiriza okuteeka akabiriti mukamwa akakola ki akaaka mukoleza akabiriti n'okateekayo nga kaaka nangamba mira omukka kati ne guyita mu nnyindo banenga binyuma kati nga n'abaana be kati nfuna abangamba awo abaana ku kyalo okikola otya kati nga ndaba kyaka bisimanyi nti sigala nga nkikola nga nabo mbayigiriza ogwaddako nzinga kapapula. Kati gwe nayigiriza omwako nangamba ikankulage n'akalala ye nanzingira akapapula n'akakoleza kati ngosika bofuwe balaga batendo banywa sigala sigala abeera bwatyo kankulage ko nange kanjige nga tuli baana bato primary nenga mukimanyi omuzadde wakulabira akusse abazadde batuyigiriza obutabba bakwe binyebo bisekula omalo bisekula bakugayisa omuzingonyo bwe basangamu ekinyebwa kyonna miggo bakuyigiriza obutabba bakuchekinga bwoba tobbanga konva webaze mukama sukali sukali ebinyebwa byewaka ebisiika biki ebiralawo bye twabbako nebaza Katonda enva yali muzeyi tazikiza kusula oba tokusa ennyama bagikongere naye buno obuntuntu buno obo wakiri obba peni kusomero obba penso nga bakukubira emige ewaka egyo obutabba nga gwomanyi tebabba ssente naye buno osobola obbubba exam zituuse toyina peni omuzadde ogenda mugamba otya nti zaweddewo ze wangulidde n'okwata eyo omulala nenga obwo buto kati naye bwe bati abantu abamu bwe bayingirira ddala emize basigalayo Katonda natusasira ne bikoma mu buto abamu kati ono omwana unfortunately ye abiyingidde bukulu n'ekyo ekikulaga obulungi ate bw'obadde nabo waliwo afunira olubuto mu senior 2 owu ali ku university gyalufunidde oleekaana munsonyi opafuma bazadde university Yesu yagala omwana amaleko muyite ngambe nanyini buto yani twewase kati mutwegeke emikolo osome nga bw'oli maka university omwana ono byonna ojja bikola naye okuva mu kuwo tekitegeeza you failed as a parent omwana wootandika okwesayira omusango omwana w'emyaka 7 nze bwensanga omwana wo nga mubbi wa neglecting omwana wagano mu disciplininga neglect simulekawo bulesawo wakanti n'ogenda n'okola neglect osobola okuba nga obaddewo n'otakola ky'olina kukola 7 years omwana avuma abantu oyo muzadde nja kugamba okyalina obuyinza akyali mikono gyo kyamusiba omugwano nkuba akabina ako omwana ali 18 19 oyo akuze tunulira emyaka emingi
jo investinzemu omwana ne bigambo byo byonna ne Katonda yakononekera mwaka tegunnawera. Well done. For 18 years omwana wavuddemu. Kati awo togenda kuba teetaaga muzadde. Yeetaaga mukwano we, kati olina kubeera mukwano gwe na kansula akuze. Kati yeetaaga kansula muntu mubulirira na muntu kubeera mukwano gwa mutegeere. Yabadde agezesa abaana abamu bali mugezese mu bulamu obwe buno, obulamu bwe buti. Taata omusumba oli musumba. Omwana asibe tayi mu P3. P3. Wangu omuzadde akuba ebikalu mu P3. P3 abaana babeeranga lwaki oyambala botyo tasobola na kwevulungula mu ttaka. Akamima tetugenda ku church nga tetwambadde nga towest oli ku mwana P3 ng'omwana agamba musomesa akaaba byayagala kwevulungula. Owo tasobola bikola kubanga mwana wa musumba. Bwe tutuuka mu church tutuule wamu. Omwana atuuka mu church n'atuula ne Bible, wamuwa ne Bible gy'atasobola kusoma. Alina NKJV ali mu P3. Tasobola na kutambula mu church. Ne wakatalaba katuuni ali mu P3. Bible gy'omuwadde yiyo. Bw'obikula omwana ovanga ku mwana ali mu P3 nga kitabo kya Habakuuku akimanyi. Habakuuku. Kitabo ekizibu okusoma Bible. Anange mbikula Bible ne Habakuuku nfuna. Omwana amanyi Obadiah, amanyi bandika bino mu Obadiah P3. P3. Smaya Nahum. Omwana P3 munga olwawuno birowoozaako omwana mu P3 nga abimanyi. Ku church twateekayo play area kati. Ne tulina abaana betubalira. Paka P5. Besuube. Paka P5. P5 temugenze wala nnyo. P5. Yesuube. Oyo mwana akyalina mukko obulamu bw'okuzannya. Asoma, bw'amala okusoma yeetaaga mu free time. Tosobola musomesa lunaku lulamba. Ega mazima amatuufu nange ndi muntu mukulu. Naye sisobola kutuula wamu for more than 2 hours nga I'm focused on one thing. Kati play time yaabwe kye bakozesa baate kirala. Tagenda beera ate mu musenyu. Naye ate kyangu mukwano ku Sunday twakola play area ku church. Naye ku Sunday omwana wa P6. She's 11. Yasanga abaana nga bazanyira musenyu n'abatunuulira. Ngalaba waliwo ekikyamu. Ngayagala kikola n'abuuza nange nsobola okugendayo. Bamugamba ye. N'agenda 11 years n'atuula mu musenyu n'atandika okuzannya n'abaana abalala nga bwakwata bidola akutta ebitoyi by'abaana nabyo ayiwa musenyu. Kati ekyo bakiyita crisis mu maka mukwano. 11 years temwamukiriza kubeera mu musenyu. 11. Wow. Banenga ne bouncing castle bazityo zibeerako myaka je bali ku byesubo bine by'abakulu. Naye because it's a swing. N'agenda mu musenyu ku 11 years. Kati omwana bw'omuweereza bwali ne mu Sunday school temumuganya. Ne bamala bamusanga bamukuba bamuyisaamu empyawo. Kati omwana w'omusumba takkirizibwa kuddugala, takkirizibwa kuzannya. Kye tuyita midlife crisis atuuka mu myaka gy'okugamba. Naye kati nsobola obbikola. Luli baali tebanzikiriza. Kati nsobola eba abaŋŋaana njagenda nina mikwano gyange njasula wa mikwano gyange baba bango bewaka. Nina omwana omuto. Maama we. Mwana mutali myaka 10. Baafuna otalo ne maama we. Nimugamba omwana ono tugenda kutuula Yesu twogere naye naawe olina obuzibu. Omwana okwata otyo ogamba nti ogenda mukuba najjayo akambe n'agamba bw'osemera ngenda kusala. Yajjanza nkubira enduulu. Mwana ayagala kunzita biki nze omwana ono ate namugaye ngenda mugobe waka ne mugamba ekyo tebakitiisa na mwana ngenda kugobe waka alagewa. Namugirayo akaso. Bwe yamugamba ngenda kugoba manyi bwe yamugamba. Gende wa teacher Susan bere naye. Abeera n'abaana. Tewali na buzibu. I won't even. Yalina option. Oh my God. Ne mugamba omwana olwaki alina option. Lwaki alinayo ne mugamba webaze Katonda nze option ye. Omanye wa alina yendala.
Nimuga omwana akujidde akaso yabikolanga ng'olaba wakajiranga yani either yakajiranga baganda be obaga mumuleke na moyo muto ali muzanyo kati akajira yogwe anema nange myaka eje myaka wanga zenalekera okuba senior 4 akuze awo tujja tesa bwe biba biganye still nga nokwerega nsi kyasobola nnyo kiri awo senior 4 mwana muleka ngagana nokoza ebintu nemuleka senior 4 mulenzi ngambe era ne wakamba mwana kasamba senior 4 muleke tagenda koza bintu bawala mu byoze bwe muli senior 4 waliyo chamkuba nakoma senior 4 kulika bakwana isi yakubisa miggo misipi era kyasinga ndozo nnyumyako ne mbanne oyo wala mpita n'omukazi oyo abalimba senior 2 yali mumpi senior 3 nga mumpi kati wali wengereza ogalula omusipi bankuba bukubi kati esawa zino nina kwogera bwogezi nakusaba omwana yangamba ku myaka 5 mama I am a big boy now I understand we can talk kati buli mwana ate n'ekirala jukira muto omulembe gwe kati abira ne bamga tukuze era okula kwennaku zino sikwe kumira sisobola kati nina abana embera nabo naye sisobola mukubo wa senior 2 kyokoli na mukubera yantu ya bwatinga abana balina bye bakoze nalaba obogenda kubo banedda twabikane gurana aya twabikane gurana gamba mama watu yagala mukubono siserebu mutwale mutwale nze sibera na baserebu waka era kamanjo ganya kamugamba jaja beat me Tolo kayogera ku TikTok ngakatale TikTok la I'm going maybe you did something no bakwata bukwasi ne bakuba yamanyi okwata bukwasi n'okuba naye nja mukuba obutambala mpale nja mukuba okusitama nja mukubira eje emyaka tekisobola kungamba nti ginnemye akwata atya akambe kati bwakula kirala 11 EP7 oyo mwana muto watugamba nti omwana paka myaka watugamba 17 18 oyo akyali okyasobola omugonjola omwana abamuto bagunjula nabba kuba miggo omwana waliwo omwana katinga ogenda mudi nayinga birala simmere omugoba waka omugenda kwebaka mujje ku TV aliwo omuzadde omwana we yamugamba yoza uniform weekend mwana ndadda mu kuzannya n'atajoza mande neetuuka n'apapaawo nayoza essaati kubanga yo yeraga nti nchafu nnyo mama we n'amugamba it's okay tofaayo bambala pinafo munda mulimu essaati n'amugamba it's okay nesweta tuwajozeza no it's fine sikulina akubizibwa manye yite bankubye it's okay muzadde yali mukubi ati olwagira ku mande lukedde ngamba leta pinafeyo jambali ngamba let me try to end that ngamba no don't bother yourself bijja kumenya yambala eno pinafeyo but mommy I'm going to look funny and that's what you chose to do you didn't wash the shirt ojozeza kumacha tenna kala tosobola kwambala bintu bibisi ojja kulwala kati yambala eyo pinafo yokka yetalaga buchafu the sweater it's also wet you cannot wear wet things you're going to go like that teyaddamu butayozanga tayinza butaddamu wakanze omwana oyo yali gundi koza pala bewaka gulananga agenda afuna omuze gw'okuluma ngaaluma banne bazanya nabo nensoka nemukuba n'atateera n'ogwokubiri ogwokusatu omulala olwe yaluma nemugamba manyi grana tokyasobola kuzanya kubanga oba bazanya tebaluma gwe si muzannyo yingira ekisenge webake jaja I'm sorry jaja afuuka I'm sorry nemugamba yingira webake ziri saa 7 nemugamba tugenda kubala hours ojja kuvaayo 12 mukwano nesawe mute yawera nga atudde mu kisenge nga buli ayingira mugagula na webike yaddamu oluma nga teri amukutteko yabe ebintu ebimu byamugibwako just
omanyi okubeera nga banno balengera mu ddinisa bazannya kiruma bali bweru kati okimakinga wasigula ice cream bwe bulamu bwe mubaweereze nga alaba okikola alaba nobaga bwana agolokokanga alya naye omugulira mukwanwe adda mu ddinisa n'awoza sorry abaana abamu just obama screen time nobajjako amasimu abaana abamu obama just muzannyo naye ng'omugunjudde ogunjula simigo gyokka alinga mwana atatula waka ali mayumba g'abantu azannya simanyi yage omwana kasita atandika bwatyo agenda kulema agenda kula ng'okwenjera kitundu ku bulamu bwe okukyayira mikwano gye kitundu ku bulamu bwe ne wabawo just akyala kubanga bambi mukwano gwe kangende mbalabeko kati omuzadde omwana ono prodigal muzadde omwana yatandise emize gyonna emibi towanika bono wanikani gwalina mu nsi talinayo mulala katonda yamuwa gwe katonda yakimanya nti 50 tulinayo omuntu olina kera bukezi n'ofumiitirizaako ku yonna gy'oyise naye oli mulamu ne bawali nabo abamu baafu baba mu balwadde ekibuzo kiri nti nkolagana ki gy'olina ne katonda gwe kutaasa tewali ye yennyini ye yakusaasira yakwatirwa ekisa n'akwatira ne bazadde be ekisa n'akuzza nga bakyalina balamu waliwo abazadde batafunye mukisa kulaba abaana baabwe nga bateredde tebagufunye omwana agenza otereranga omuzadde yafa nagasinga mama wakola bino tata wakola kinga kiri kyaggwa kati gwakwadde n'omukisa okulaba mama wakulabye nako tata wakulabye nako essaawa zino omwana we yesu toyagala ayite mu kkubo lye wayitamu naye tomulinako buyinza weeyambule obwakatonda si bubwo yafuga obulamu bw'omuntu yafuga enkya y'omuntu ekkubo lino gwagamba mutendeke tolaba amagye bagatendeka mu barracks gye babatendekera ali abagamba bw'otuuka ta civilian bw'otuuka kuba mukamaawo bw'otuuka bba bw'otuuka lyenguzi sikiwa nti poliisi bagitendeka oba yansi yonna ne firimu zolaba poliisi yensi yonna eriko obuzibu naye tebabatendeka bagamba nti we mutuuka ku luguudo musabe abantu ssente kati mu kutendeka waliyo akoono okwa nkayite ntya aka self akaye nga ye kagenda sigalamu akaye keko katonda kalina olulokola nga ye sigwe wakuza otugambye abazadde twejjemu ekyobwakatonda sife katonda kola omulimu gw'okutendeka ne bwe banaakuyimbirira nti oli katonda wa wano ku nsi bakulimba mulaba otufa abakkiriza Kristo tubeera ntugamba mukama katonda wange n'omalonta mba mpedde n'omala onvaamu mukama mba mpeddeyo ate nga ge mazima mukama n'amala atuvaamu tuba tuwedde kati muzadde towanikanga gwe woona owanika n'ova mu mwana wo omwana wo aba awedde kati wano woogambira nti bannaaye njagala kuwanika ebyange bikomye kubanga omwana answaza omwana sikyamutegeera omwana byakola simanyi ani yabimutendeka awo wennyini woogambira katonda wange nze nkooye naye sigenda kuva mu mwana wange nzize wuwo osobola n'ofuna mu kisiibo ne pasita kyabalangiridde ne baba talangiridde funayo olunaku lw'omwana oyo yekka ng'oluwaddeyo n'osiibira mwana wo yekka osobola n'okusiiba ennaku ezo zonna 14 n'olondamu abaana olina bameka buli mwana muwa olunaku tosabira mulala ng'olwoyo lw'ogenda mu service mulankyawa wandiika ebimu tubyerabira wandiika obunafu bw'omwana wo bwonna bw'olina bw'omumanyiko mputtu tasoma bulungi mubbi byonna biwandiike genda mu maaso ga mukama omugambe wuuno mmuleese gwe wamumpa ekirungi banna ekiri nti katonda atwagala Kristo atwagala teyatuleka mu nsi muno nga bamulekwa yatulekera omuyambi. Hey people, let us make use of this muyambi abeera nga alinze tumuwe emirimu nga twemamaaza ate abaana bemugoba bamala okuterera nga bebabagasa so temugoba baana waka akatalekeka teweetaaga kunnyonnyola buli muntu kyokola nti bannange
I can be a good friend. Nze nali mukwano mulungi. Nali nkola nedda. Kasitola bango otandise okwennyonnyola eri omuntu okwagala. Otandise okuwa bavaawo. Waliwo ebintu abantu abamu nga bajja tegera omugaso gwo nga tokyali mu bulamu bwabwe. Leka bakiwulire. Bw'oba wooli tebagenda kiraba. Olaba omunnyo. Teri agusimba nga mweguli mu mmere. Ku jemu. Wajjo tegera nteguliwo. Kati abantu amulinga munnyo. Malavaawo. Bono yagala abantu ekisuse bagenda kwemulugunya omunnyo mungi mu mmere. Bana nkatwesibako. Bannange kino atwegulako omusajja bannange omusajja nesibako simwagala choka ankolera bino ampadde kino bannange akawala kanesibyeko oba relationship nga ya mukwano mulenzi na muwala oba mikwano just kasitola bango omuntu omwesibako vaawo you be felt nga toliiwo then when you are around waliwo abantu nga tebagenda kuvaliwinga paka ngovudde mulamu bwabwe weiseko ng'omunyo gano bateeka munva gano okubeera munva olabe enduluze banaakuba waliwo relationships ezimu nga zijja kutereera ng'ovuddewokko waliwo omukwano ogumu nga bajja kuvaliwinga ng'ovuddewokko yeah waliwo ebintu ebifo ebimu ne ministries ezimu bannange obuweereza nzeka simanyi nakumanya obuweereza buno obulaba mukaba tannagamba ko nti awo kawo gasiza kola patiyo bwe bakeera ne bakulaga nti you're not valued tuula mu kibiina paka lwanakubulira gy'olaga beera ng'omunnyo be like salt namala taguba mu mmere gubula mu nva tubuna emiwabo yena bamala abasawo bagamba bannaye toddamu okulya omunnyo naye nga oli bw'obadde ogulya obadde tofa nayo siba bulungi weeraba.